2023 wa bitalo byerere olwaleero ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Gatonnya giyite January oba omwezi omubereberye ogw'omwaka 2023 lwe tugenda okuwummuza oba okuteeka mukwano gwaffe mu nnyumba ye ey'olubeerera Omoro Tolit omubaka gwe twalonda ffe abannanuupu era abantu be Omoro. Olwaleero omubiri gwe gukomezeddwawo okuva mu ddwaliro gye gubadde gukuumibwa mu maka g'abazadde be oba ku bijja bya bajjajjaabe wagenda okuwummuzibwa olunaku olwaleero. Era nga tunajjukira nti ono yafa gye buvuddeko awo olw'ekirwadde ekyali kimubala embiriizi. Era olwatwalibwa mu ddwaliro mu nnaku ntono nnyo Walumbe n'amukima. Bw'atyo n'ava ku bulamu bw'ensi. Era abadde amaze akabanga nga tannaba kuwummuzibwa olw'okuba nti wabaddewo abaana be abantu be abadde babeera emitala w'amayanja ate nga balina okusooka ne bajja n'alyoka asiibulwa mu kitiibwa. Era olwaleero munnange wali mu bitundu bya Omoro muganda waffe Omoro Tolit okecha munnange omubiri gwe gukomezeddwawo era ng'enteekateeka zonna ziwedde okubanga awummuzibwa mu kitiibwa ekimugwanidde nga ye abadde omukulembeze ow'ekibiina kya National Unity Platform mu bitundu ebyo bye Omoro era nga badde atuula ku I Council giyite NEC. Ono munnange olwaleero ku makya gano ayaniriziddwa mu bitiibwa eby'amaanyi eby'enjawulo. Abagenyi omubiri gwe gwaniriziddwa mu bitiibwa eby'amaanyi munnange era n'okwebwa ekitiibwa ekimugwanidde ng'ay'omukulembeze. Abakulembeze okuva mu kibiina kya NUP abakulembeddwamu myuka omukulembeze w'eggwanga erya Uganda mu bitundu bya Northern Uganda Dr. Lina Zedriga Waalu ali mu bitundu ebyo era eyatuuseeyo edda abazeeyo akabanga ng'ali wamu n'ab'eŋŋanda ng'abasaasira. Ono omubiri gwe munnange gwaniriziddwa mu ngeri ey'ekitiibwa eky'ekinnansi nga bwe kirina okuba mu bitundu ebyo ebya Omoro. Ono bakuba eŋŋoma bazina amazina okwaniriza munnaabwe nga bamusiibula mu kitiibwa ge mazina ago g'olaba ag'ekinnansi. Ebikujjuko ebikedde okuyisibwa mu bitundu ebyo mu kibuga wonna mu kitundu kyonna eky'e Omoro nga baaniriza omubiri gwe okuva mu ddwaliro lye gubadde gukuumibwa ebbanga lino. Bano balaze omukwano, balaze omuntu waabwe nti abadde abalikka ffuba, abadde bamwagala nnyo, abadde bamwagala bitole. Era kwe kuvaayo mu bungi ne bambala mu nnyambala ey'ekinnansi ne banekaanekana era nga bw'obalaba nga baaniriza omuntu waabwe, nga baaniriza mukwano gwabwe abadde abamanyidde ennaku abadde abalwanirira ng'ayitira mu kibiina ekya National Unity Platform ekya NUP. Bagamba nti bafiiriddwa nnyo, bafiiriddwa ddala mukwano gwabwe. Eyo y'enjole ng'eyingizibwa mu maka ge, ng'eyingizibwa waka ewuwe. Munnange tugenda omukubirako eriiso evvannyuma ate oluvannyuma tumusiibule. Era ng'oyo akulembeddemu okusitula enjole oba keesi y'omu ku bakulembeze ba NUP era ab'ekitundu ekyo eyali alina okwesimbawo. Naye n'agamba mukadde wange Omoro Tolit kagambye nti yeesimbawo nze kambiveemu mulekere kuba mukadde wange mu kintu kino. Era yo yali candidate wa NUP mu kalulu kali aka 2021 ke baatubba. Naye Joano Juice mu by-election yagamba kakiveemu alekere mukadde waffe Omoro Tolit akwasaganye ensonga wabula naye nabbibwa era ne tubbibwa. Wabula kati munnange Mukama tasobozesezza, Mukama takkiriza mukadde waffe obulamu abwabulidde, mukadde waffe obulamu yabusiibula. Era abadde amaze ebbanga ng'ali mu ddwaliro nga gye badde bamukuumira. Kati olwaleero aggiddwayo okuleetebwa waka ku bijja bya bajjajjaabe era wagenda okuwummuzibwa olunaku olwaleero. Abantu bangi bakuumulukuse, abantu bangi baweddeyo era nga bw'eggambye nti abanene abaliyo mu kibiina kya National Unity Platform abali mu nteekateeka zino okulaba nga emikolo gigenda mu maaso bulungi mu kitiibwa era asiibulwe mu kitiibwa mukadde waffe
ye mukulembeze wa Nuupu era amyuka President Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu mambuka g'eggwanga Uganda ng'ono ye maama Dr. Lina Zeduriga Walu era nga bw'omulaba enteekateeka azirimu n'abakulembeze ab'enjawulo aba Nuupu mu kitundu ekyo ekya Omoro Northern Uganda. Bannange ffenna tuli mu kunyolwa, tuli mu kuwulira obulumi obw'enjawulo, obujiji obunene obutujjudde munda muffe nga munnange muganda waffe, mukwano gwaffe, kitaffe, jjajjaffe atuvuddeko era nga tugenda kumusiibula tumwerabirire ddala, agendere ddala obutaddamu kumulabako. Naye engeri ekitundu kino gye kiri ekyenjawulo era nga abantu bangi balina culture zaabwe oba obuwangwa bwabwe obw'enjawulo ate nga babwenyumirizaamu. Eno nno mu Northern Uganda oba mu bitundu by'amambuka ga Uganda baba nga basiibula omuntu munnange bacacyanca, bazina amazina okumusiibula, okumuselebratinga oba okumujaguza ebirungi Mukama byamukozesezza mu bulamu bw'abadde ku nsi kuno. Bo tebakaaba wabula basanyuka busanyusi nga bagamba gy'agenze, agenze wa malayika, agenze wa Mukama Katonda mu ggulu era ayanirizibwa mu bitiibwa eyo. N'olwekyo balina okumusiibula enaaveeyo mu ssanyu nti neeri atuukeyo mu ssanyu. Ge mazina ago g'olaba togeewuunya nnyo, ze culture zaffe bwe buwangwa bwaffe obunene Mukama Katonda bwe yatuwa bwe yatugonnomolako, ate nga ffenna tulina okukkiriza obuwangwa bwaffe nga bwe buli kubanga twabusanga bwe butyo. Tetumanyi bwe bwatandika wabula naffe twabusanga bwe butyo. Oyo yenna alwanyisa obuwangwa bwaffe aba muntu mutemu, aba muntu mubbi, aba muntu mulyazaamaanyi era aba sitaani, oyo gwe muyitira ddala omukafiiri gw'olabirako ddala. Naye ng'embeera bw'eti bw'eri eri mu Omoro muganda waffe gy'agenda okuwummuzibwa ku bijja by'abajjajjaabe. Era Simon Tolit munnange bwetwe tugenda omusiibula wali mu bwola wali mu kitundu kye ekyo ekya Acholi nga bazina amazina aga Acholi agamanyiddwa nga bwola Royal Dance bazina nga basiibula munnange mikwano gyabwe, baganda baabwe, mikwano gyaffe ffenna wamu. Munnange tujja kumusubwa omukulembeze waffe naye nga Mukama bw'atyo yawa ate yajjako. Munnange nange nsaba mbasiibule, tujja kuddamu byonna tujja kuba tubibawa nga Mukama bw'anaaba akkiriza. Simon Tolit, wummula mirembe.